Kadama TV tuyina omuwala ali mu buzibu, Shadia ali mu buzibu nga teyagisa obuyambi bwa buli muntu yenna asobola essaala asobola omusabira n'asobola okubeera nga alina engeri gy'akikolamu mu ngeri ye. Tugenda kuleetera Kadaama wano agenda okubuulira mukwano wa Shadia yennyini ayagala tunnyonnyola kibadde kitya kiri kitya era Shadia kyatandika kitya okubeera nga yali nga abonaabona ne kaakati bwe bituuse. Hello, oli Kadaama TV nyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannaffe abenzikiriza endala kamafu omulungi yebazibwe mbalamusizzaako mwenna abawuliriza era abeekomera ku Kadaama TV awamu n'abaweereza ba Kadaama TV mwe bali kutuweereza bamikwano mwe bali kuvaayo okusobola okutuwaako ate obuddukiro bwe tusobola okuddukira okubaako gye tukaabira ku maziga kuba oluusi tuyita mu mbeera nnyingi nnyo naye nga tetulina wakwogera oluusi kampuni ne zibeera nga tezitufuddeeko oba ne ba agenti baffe nga tebatufuddeeko naye wano mwakola kyamaanyi nnyo 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 ddala. Amannya nno mpitibwa Kigwa Catherine nga nsinzidde wano mu ggwanga erya Oman, Muscat. Ekindase ku Kadaama TV eno nga ninawo mukwano gwange oba mukozi munnange ayitibwa Namakula Shadia. Namakula Shadia ono ali mu mbeera enzibu ddala, ali mu ggwanga erya Saudi Arabia naye nga alina obuzibu obw'amaanyi yeetaaga buyambi bwaffe ffenna abawuliriza era abagoberera Kadaama TV. Shadia ennamba ye eri +256 759 530 895 oba +256 758 171 392. Eyo ye nnamba ye ate ennamba ye eya passport ye eri B1477839 nga yagendera mu kampuni eyitibwa Alwad Company nga ennamba ya kampuni eyo eri +256 756 559 212. Ennamba endala eri +256 752 60 78 12 nga ennamba ezo ze za kampuni eya Alwad ono omuwala eyamusindika mu Saudi Arabia. Bwe yatuuka e Saudi Arabia yatuukira ku ofiisi eyitibwa Taif Rihayat Taiba Office. Ennamba ya Taif Rihayat Taiba Office eri +966 056 084 8429. Ennamba endala eri +266 056 084 8479 nga ezo ze nnamba za ofiisi gye yatuukira e Saudi Arabia. Mwana muwala ono ali mu maziga ag'ensusso afubye okukaabirako kampuni eyamutwala eyo eya Alwad naye kampuni eno terina kyemuyambye wadde akatono n'akaabirako ku ofiisi eyo eya Taif Rihayat Taiba Office naye terina kyemukoleddewo naye nga bakama be bamutulugunya mu mbeera enzibu ennyo ennyo era bagezaako emirundi ebiri okumutta nga bamugwa mu bulago ne batuga nnyo nnyo era oluusi bamukuba emiggo emizibu n'atuuka okuva omusaayi mu nnyindo ne mu kamwa naye alaajanidde kampuni ze enfunda nnyingi. Kampuni zaalemwa okumuyamba oba ne ofiisi bamugamba ofiisi nzigale yafuwako okugamba bakama be wakiri bamuzze ku ofiisi bakama be baagaana ne bamugamba bamusalize tikiti wakiri addeyo e Uganda yakikkiriza naye ate olwamala ne beekyusa naye bamuyisa bubi nnyo nnyo akubwa atulugunyizibwa omutwe gumuluma okujula okumwabika omugongo gwakutuka tatuula takola atya tasobola kutama naye ng'ate alina okukola. Mwana muwala ono Namakula Shadia ali mu mbeera enzibu era yeetaaga buyambi bwaffe nga ffe aba Kadaama TV oba bakadaama bannange kubanga yasobodde n'okuddukirako ku poliisi ey'omu kitundu ekyo naye ne poliisi terina kyeyamuyambye.
poliisi terina kye yamuyambye olwabadde okutuuka ku poliisi bw'ati gye yaddukidde ng'ate omu ku bawaka nga naye atuuse ne yeesogga mu kafubo n'abapoliisi abo okukkakkana nga bamugambye amuzzeeyo ewaka naye ng'obulamu bwe buli mu katyabaga oba buli mu lusuubo kubanga bwe baamuzizzaayo ebiriyo tebitegeerekeka kuba embeera era ali mu nzibu nnyo abantu bano tebamusasula ssente ze bwe bamusasula bw'akola emyezi 3 nga babanja ssente za myezi 3 bazeegaana ne bamugamba abanja ssente za mwezi gumu era ne bamusasula ssente za mwezi gumu bwe bamala ozimusasula nno ate ne bamala n'abagamba bazimusindikire engeri gy'atakkirizibwa kuvaawo oba kugenda gye bazisindikira ate ne bamala ne bagamba banka yalidde ssente ezo oba banka yabuzaabuziddwa ssente ezo ssente ezibuliraawo yafubako okubivaako ebyo eby'okumubuzaabuza ssente naye n'ebyetaago by'awaka yennyini yalina obyetuusaako emmere ebiseera ebisinga asula njala talya mmere asula njala n'asiiba n'asula ng'oluusi anywedde mazzi gokka nga tebamuwadde mmere wadde akatono embeera ye eyungula amaziga yeetaaga buyambi bwaffe yagezaako okulaba Calvin Kayanja n'ayogerako n'aba ofiisi naye era tewali kyakyukamu naye nga bamuyisa bubi nnyo akubibwa atulugunyizibwa akolebwa buli kimu kyonna bw'abaako byabatumye kuba yeyeerabirira era yeyeegulira ebyetaago ng'ebizigo ng'ebintu bya bulijjo omuntu yenna by'olina okukozesa naye bwe babimuleetera ate alumala ne babibba mu luumu ye talinaawo baana bato bonna bantu bakulu naye bennyini ate be babimala ne babibbawo ate ne babitwala bw'abibabuuza bagamba tebamanyi oluusi ne bw'abibatuma tebabigula ssente ne bazirya agamba yajja kulabira maama we mulwadde nnyo maama we obulwadde obw'amaanyi naye yajja akole alabe nga ajjanjaba maama we alabe nga addabirizaako ne ku bantu beewaabwe okulaba nga nabo bali bulungi naye embeera gy'alimu mbi kuba mulwadde nnyo asaba buyambi bwammwe ku nnamba z'amasimu ezo ze mbawadde ennamba ya boosi we mu nnyumba mwali eri +966 55 999 2853 eyo ye nnamba ya mukama we kanjibaddiremu eri +966 55 999 2853 bannange mwena Bakadaama TV bakadaama bannange twegatte wamu tununule munnaffe oyo oba tufune engeri gye tumuyambamu ofiisi ngibawadde eri Alward Company e Uganda nga gye yagenderamu company eyo company ate office bagiyita Taifu Rihariat Taiba office eyo nga eri Saudi Arabia manyi abali eyo muyinza okuba mugimanyi mulabika mugimanyi ndowooza abeera ku kyalo ekiyitibwa Noula Sana Al-Toyibi kale bwe kityo anti munaye binnema okusoma Noula Sana Al-Toyibi ekyo kyekyalo ndowooza kyabeerako essaza baliyita Nakabiri iseza ekyo oba ate eyo nnamba simanyi oba yaani waliwo ennamba gye yataddeko eddala nga ya Nakabiri eseza eno nnamba gye yataddeko endala ya Nakabiri eseza ng'eri +256 758 171 392 Nakabiri eseza simanyi oba muntu we wawaka waabwe awo ate osigyitegedde eyo ennamba tusaba bambi mumuyambeko tuyambire wamu munnaffe embeera gy'alimu mbi agamba akola naye nga takyasobola awulira ensi emulemeredde awulira nga azitowereddwa omutwe gwagala omumwabika tamanyi emutwe engeri gyegumulumamu takitegeera
ate omugongo takyasobola kutama, takyasobola kutuula, takyasobola yimuka, wabula ng'ate alina okukola emirimu gy'awaka. Tumuyambe ffenna bannakadaama basekadaama, ffenna tudduukirire munnaffe oyo. Tweyanziza Kadaama TV okutuwako ate akadde akoogerako ku TV eno okusobola okuyamba bannaffe abalina obuzibu. Mwebale na kutuweereza, tusiima nnyo empeereza yammwe. Mwebalire ddala, mwakola kyamaanyi ate tuteerako omukutu guno okusobola okufuna obuddukiro. Tweyanzeege. Amannya nsigadde ndi Kikwa Catherine wano Oman.